You have to be fattened because you don't think from bed you sit down. You don't think. You think and end. You see a word per word. The food you eat costs in. So you live up when you just fatten. It was not the care. Because of the sorrow and pain. Let's clap and welcome Chairman Nyanzi to speak to us. Can I put the microphone? Tuliyambala Engule, Tuliyambala Engule, Tuliyambala Engule, Olutalo ngaluwete, Tuliyambala Engule, Tuliyambala, Tuliyambala, the Lord is ladies and gentlemen. Abatendereza n'okusaba mu Glory Church. Those who praise and worship and pray in the Glory Church. Sebo Pastor Bale. Pastor Bale. Ne ministry yonna. And the entire ministry. Amanya gange nze Nyanzi Fred Sentamu. I am Sentamu Nyanzi Frederick. Engalo n'akaluusi n'ulira. May you clap and scream, I cannot hear you. Nva mu kibiina kya National Platform. I come from the National Unity Platform. Nkola nga ssaabakunzi w'ekibiina ekyo. And I am the chief of that party. Ennaku zino twakulawo ng'ongo nti kunga Uganda kunga. We opened up a slogan, kunga Uganda kunga. Kunga Uganda kunga. Kunga tusabe nnyo kunga. Kunga we pray kunga. Kunga tukowole Katonda kunga. Kunga we call God kunga. Kunga tukowole Katonda kule gwanga lyaffe kunga. Kunga we call God for nation kunga. Sabo nebazo okumpa mukisa guno. I praise you for the opportunity. Nategeezezza nti wano waliwo okusabira abantu baffe. They told me there is prayer for our people, the prisoners. Okuli owekitiibwa Honorable Segirinya ne Honorable Sewanyana. Naye n'abasibe abalala bonna bonna abasibibwa. Honorable Segirinya, Honorable Sewanyana. Betumanyi ne betutamanyi. And other prisoners, those we know, those we don't. Abasibibwa olw'embeera y'ebyobufuzi obutawagira mufuzi ali mu buyinza. Those taken by the political prisoners. Naye ku ekyo ennaku zino twongeddeko. These days we added on. Abantu baffe abaabula abaatwalibwa drone n'ebintu ebinene n'embeera endala yonna nga tetumanyi gye bali. Era ennaku zino twagulawo engombo egamba nti bring back our people. Era namwe abakkiriza Sebo Pasa ndaba njala tukiisa kyogere mu ngeri ya mwoyo nga tugamba abafuzi ba kuno nti bring back our people. We can say komyawo abantu baffe. Sabo Pastor ekisooka nebaze ekkanisa eno. I thank this church. Ebigambo byensanze byogera wano. The words I found you speaking. Ebyogerwa kanisa zonna. They are not spoken by all churches. Era obubaka tugenda butuusa. And we are going to convey the message. Ekibiina kyaffe tuweereze obubaka obw'okwebaza omulimu guno gw'okoze okuwayo olunaku lulamba Sunday. In our party to keep us. Nemulowooza ku bannayuganda abaasibwa Sebo mwebale nnyo mwebale. And you think upon Ugandans who are in prison. Munsonyiwe. Forgive me. Olunaku lwa Sunday n'okutambula mu kanisa eziwera naye ate essaawa eno tuvuga tugenda buyikwe era kuyinkana abantu abamu kubali mu lutalo luno olw'okusabira eggwanga lyaffe era kyevudde nsaba njogere ŋŋende mangu mabuuzeeko mwongeremu amaanyi mukole ettende ery'amaanyi ennyo mukole buli kimu kyonna ekisoboka n'ekisingira ddala Sebo Pastor mutukulembere tukume ekyoto tusabire eggwanga lyaffe. Tukume ekyoto mwekolemu olukiiko lw'amaanyi tugulewo okusaba n'okusiiba
Katonda anaze emitima gy'abasajja abo abatufuga obubi. Lord God wash their hearts. Banyama ne basewo nsaba mugatte engalo zaffe ffenna tugulire omusajja gwe bayita Segirinya. Let's kill up and clap for this man. Munale waffe engalo omusajja ono. This gentleman. Omusajja ono olutalo lwe teyakoma duteeka mu kukola kwokka ebikolo bya bulijjo naye yaluteeka ne mu kulwana olutalo lw'omwoyo. He did not stop on physical. Y'omu ku basajja abasabi bwetulina mu Nuupu. Those men who pray in Nuupu. Era embeera yonna bwetabukanga tumugamba nti kati gwerumbira eyo. When the situation is bitter, tell him attack from Ajja there. kujja nga akuŋŋaanye Pastor Ssebu mwongere okusaba. You will come and you pray. Banyama ne bassebo tulina ekizibu eggwanga lyaffe lyongera okwonooneka. Tuli wano ne abantu bakyawambibwa emmotoka eza drone. We have a problem and nation people being abducted. Ffe abavuddeyo kubanga twogera ku bintu bino essaawa yonna naffe batutwala. Naye mutusabire. Pray for us. Mutusabire nnyo naye oba olina ky'osobola okukola okusuuyo get your phone. tudimandire abantu baffe. We demand for people. Kintu kya bugwagwa nnyo, kya bwebusa, kya butemu okubanga tulina ensi nga tubuza independence naye ng'abantu babulawo obubuzi ne batwalibwa abamu ne bafa ne tutamanya mayitire. Mu nsi ezaakulaakulana omuntu omu bw'afa oba bw'abula poliisi egenda mu maaso n'erondoola omuntu ono yafudde atya neffe obulamu bwafuuka bwakyeyonoonere. Nga mmaliriza pastor tufubenga nnyo osoma bayibuli kimanyi bw'ogijjamu okufa n'ekkomera eluzinga meaning. Naye sacrifice Uganda gyekoze emyaka gyonna kuba twafuna independence paka kati eyo sacrifice emala ekiseera ensi yaffe tugitereeza. Ekisembayo bwemanga mulonda abakulembeze eza kiseera kino mulondoole omuntu oyo gy'ava. Serukenya bw'anaakola ensobi tulina bwe tunamuloopa. Ayina famire ye, ayina ssenga, ayina pasita gy'onoogenda mu kyaki n'omuloopa. Minisitule ekyaki n'emuyita n'emutuuza ne bamubuuza nti kino wakoze kyaki. Ne tulina abafuzi nga tulina gy'omuloopa. Kati omusajja nga muhozi n'omuloopa wa wakitaawe tosaba muloopayo senga wo n'omugjawa oba jjajjawe omujja omubuulire. Kati ennaku zino ayagala kulumba Kenya byasanga byayogera ku lw'eggwanga lyaffe. So ekintu ekyo kikulu nnyo andika okubeera bakalondoozi mu abantu okuvunaanyizibwa abantu morale mulina gye musobola okubaloopa oba abantu ne batuuza ne babagambako ne babeera ne moral conscription. Pastor mwebale nnyo mwebalire ddala bannange mutusabire mu ngendo gye tutambulira banne musabire pulezidenti waffe abatumidde nnyo abaagala nnyo mwebale nnyo omukama abakuume era mugende mu maaso nga musaba. Pastor tulinze bwe munalangirira okusaba n'okusiiba mujja kuba mutuwadde amaanyi tujja kweyongerayo. Abasajja bano tujja batwala ensi yaffe tugitereeze. Mukama abeere nammwe. Amen. Tusaba Mukama wulira bwe tusaba Mukama wulira bwe tusiba Mukama wulira Rwana nnyo wangule
Whoever put these people in prison nebe basiba and those in prison, emyaka 10 okuva kati mujja kuba ffenna tetuliwo. 100 years from now we will all not be here. Eyasiba The ones who put people in prison and the prisoners. 100 years from now tujja kuba tetuliwo. Emyaka 10 okuva kati we will not be here. So n'olw'ensonga eyo For that reason, bw'okimanyi ekyo when you know that, then tukwate ebintu mu ngeri ennungi okubanga bitereere. let's get things properly. Naye bannaddiini ffe tulina omulimu nga w'embalaze wano. But we, the religious people, have the work. Amiina. Amen. Kale nga sinayita abakungu abalala. If I call other honorables, Ngenda kuyita sister wange ate nga musumba. I'll call my sister and the pastor Miri yajja asooka tuweeyo oluyimba luno. to come and give us a song.